Ebbanga libadde lyetoolodde nga batuuze ku byalo eby'enjawulo e Ssembabule basula ku Tebuuke olw'ekibbattaka mu kitundu nga bangi babadde bagobaganyizibwa buli kiseera. Mukadde Mmole wonna waali musaba kubanga yakaleta abasebe yabasuka mu 5 nga yabaleta ye nga ye Mukadde Mmole nga kuba ettaka eyasooka yaleeta n'akuba obwokubiri obwokusatu obwokuna mu kaseera kano ettaka lye lyakuba ku kyapa kyayina nga bwe lyenkana yalifuna. Essaawa eno alina abantu bakonagana nabo asuka ekyapa kye bwe kikoma agende mu kyabalala bwe kikola ki kale agende mu kyaffe kyetufunye olwaleero agende mu kyaffe ekyo si kituufu. Abagagga abalina amanyi mu gavumenti abalina ebintu bibiri bibalwanyisa balina essente ate balina n'emmundu bebaleta okulwanyisa lw'emiyaga esaanewo. Bantu bangi batudde ku mataka naye nga tebalina kubwa nannyini. Abamu baana bazzukulu naye ng'ebibanja abajjajja baabwe babisikira ku bajjajja baabwe. Katuyinza okugamba nti ekizibu kino kitandise okunogerwa eddagala oluvannyuma lw'abatuuze ku kyalo Ssuula mu tawuni kanso y'Entuusi okuweebwa ebyapa 2 biramba. Era yenna n'abaasazeeko akaapa ke kakati agenda kwanguyirwa. Abatuuze okuli Livingstone Tika, Joseph Sentongo basooseko omulugunyo eri abakulembeze mu kitundu okubasiba nga bagezaako okununula ettaka lyabwe ate nga bakimanyi bulungi nti ettaka eribasibya lyabwe. Yagamba maama wange tajja kuntima mu Amerika bandeete wano nga ndi mukku naye bwe ntuuka Red Point ngera bwe nazze kati baade bampambye omukyalo oyo RDC yagambye abasajja nti omwana oyo temumuwamba mumuteeke. Weewuunya okuwambibwa Entuusi. Nze Sentongo okumpambira Entuusi ewange waka ne bantindika weewale nnyo. Oluvannyuma omubaka Theodore Ssekikubo ne RDC Jane Francis Kaggayi bakwasizza abatuuze ebyapa bino wakati mu kkubo emizira nga batuuze basiima olw'okubawonya okutulugunyizibwa ababbi b'ettaka ku kyalo kyabwe. Mukulike sobole okubeera obulungi. Nali wakati mumanyi ye Mmole naye yemwe bagazi yemwe banini ali wano kukazinga ke watudde ye Mmole. Ekyapa bwe kibikula ku lupapula olusembayo olwo kuliko enkambalensi naye ndiwasanye okubagamba nti ekyapa kyammwe kiyonjo tekiriiko wadde bbanja lya nusu emu. Era njagala okubagumya nti kino ekyapa kyammwe kye mulina tewali asobola kisinga mu bbanka kubanga kya association. Ssekikubo abadde yeesibya ekisanja ku bulago akubirizza abatuuze okukozesa obulungi ettaka lyabwe kyokka avumiridde bannakikoonyizi abadde bakimuteekako nti abadde naye yeenyigira mu kubba ettaka ly'abatuuze. Nze nnoonya bwenkanya sirinaako ne bwe kaba kakiiko kamu ak'ettaka kubeera bwenkanya nolwekyo banveeko. Oli ng'agenda okwesimbawo bingi byanoonya okwesimbawo naye mu byanoonya okwesimbawo anoonyera ku ekyo. Ono atuuse n'okulayira nti singa wabaawo obujulizi obumuluma tiyeenyigira mu kugobaganya abantu ku ttaka lyabwe ekifo ky'omubaka wakukirekulira. Yiika emu ebeera n'ennunda 4 naye singa evaayo omu agamba nti Ssekikubo ennunda yange yagisiba ndi mwetegefu okulekulira nve mubaka bwa Paalamenti kati bakireete ekyo kiyambeko. RDC Jane Francis Kaggayi asabye abatuuze okweyambisa omukisa guno nga bakozesa bulungi ettaka lyabwe wabula si kwewala ssente ku byapa ebibaweereddwa. Temupangisa ttaka ate temulyetundako. Ettaka ne bwe libeera ttono nnyo nga gw'olina yiika emu ku kyapa kyaffe kino ekumala okugaggawala. Ebyapa ebibiri ebibaweereddwa ekimu kiriko yiika 68 n'ekirala 37.